bw'okwata fulaga yaffe n'obeera kansala abantu ne bakusaamu obwesigwa ng'oli wa PFF oteekwa okumanya ekibiina kye wayingiramu mu lufuutifuuti gye bayita values empisa z'ekibiina ekyo enkola wano mu Buganda mumanyi nti nga wagamba omusajja omuganda takola ekyo twaga abantu batuuka ekisanga nti yakikoze tayinza kuba wa PFF ab'ekibiina ekyo tebakola ebyo si kuvuma abantu si ku mikutu gya mutimbagano si kulumba bantu waze tusaba kadi yaffe kufuuka mukulembeze tetwagala bye tuwulira ewa Lord Mayor Lukwago bituuke mu Wakiso ne mu district eza Uganda endala nti abawaddeyo omwala mulimu n'owa PFF tetwagala kyovula betuwadde kadi tubalumiriza nti okutte fulaga yaffe ogenze kutukikiya naffe ng'ekibiina tutuukeyo n'osiiwuka empisa n'ovumaganya ekibiina kyaffe kubanga abo batandika okubasunsulamu electoral commission eya justice byabakama ennaku z'omwezi nga 3 okutuuka ennaku z'omwezi nga 5 kati tubadde tubateekateeka naye nga tetuweereza n'obubaka eri abo bonna aba PFF mu Uganda yonna kuba nze muwandiisi w'ekibiina kino eno ebadde lonchi ne tukozesa ofisi yaffe eya Wakiso mwetandika okwetegeka kubanga bakansala ku mutendera ogwa district municipal bw'obaga tebali mu mitwalo eyo 3 mitwalo 4 tetusobola kubalonchinga bonna naye kati no lonchi buli omwe mukwatako gy'oli buli mukulembeze wa PFF ba governors abali mu regions mwenna muteeketeke ba candidate kuba kati ekiddako nga tumaze basunsulamu ng'ekibiina kuteekako stamp ku mpapula zaabwe ne baloya gye bayita commissioning berekero genda okwewandiisa naye ebifo ebirala byonna bye tugenda okusimbako abantu mutandika okwetegeka kyangu nnyo wano twalinako ko minisita bamitanga Kamugisha yagenda okwewandiisa nga talina bisaanyizo yagenda bino n'obudde ne buggwako yali amwesimbyeko bamuyita Nuru Byamukama n'ayita wano opposite nga minisita mulamba teyeeteeseteese so yensonga lwaki twagala abantu baffe tubateeketeke ng'obudde bukyali basobole okutuuka okwewandiisa nga tebafunye buzibu bwonna. Ekibiina kyaffe kye tuzimba kyammwe era neebaza nnyo buli omu alina kyawaddeyo ogenda okunominatinga ba councillors bwe tuteemanyiize kwerekereza mbadde ngamba wano Nsubuga oba muyite meeya oba kansala Museveni kyavudde atufuga kutuuka wano olwaleero abalwanyisa Museveni tukikola part time ate ne tuwaayo katono. Museveni yawaayo emyaka 5 ng'ali mu nsiko naye njogerako n'omusirikale omu yali eruweeru Kano Fred Bwogere Makanga nangamba omuntu Katonda yamukola level of adaptability omuntu embeera gy'ogwamu gy'osobola giwangaalamu kuba yange eruweeru twatuuka nga situlina nga tunde nga tukyawulira maggwa ebigere nga bifuuse nga byante so Museveni yawaayo emyaka 5 n'aleka wano famire nali manyumiza Dr. Besigye. Dr. Besigye yali akafuna girlfriend ng'agenda kuwasa n'ava e Nairobi n'ayingira ensiko n'amala emyaka ng'ena n'ekitundu yagenda okudda nga girlfriend baamutwala yakazaala abaana 3 baawaayo obulamu bwabwe okulwana okufuna obukulembeze naye mwe abasinga mbalaba sigamba mwe abali wano ng'oli twagala kukyusa gavumenti mujjukira akalulu akawedde twalimu abeesimbye oba twali 7 kanso mukiibi ono yakiikirira aba DP yakwata fulaga ya DP naye mabegako awo nawadde ne meeting naye naŋŋamba naye DP ajabulidde azze okwegatta ku PFF. Kansooke nyimiriza ekiri kyembaddeko ffe tuyingirira politics ne bannange wano mu Buganda kyabanga kizibu okufuna abantu abagundiivu okuyingira politics mu Kibiroya. Nze nali munamuli wa parliament naye nga ab'empiza basinga okubeera fake bava mu Buganda n'olwekyo bamukiibi n'abalala kuba kati tugenze tukula tunaatera okusiibula naye oyagala gy'ova nga waliyo abasobola abanaatambuza kubanga politics tuvuganya n'abantu ba bitundu birala
n'otuuka mu paalamenti n'osangayo bamama mbabazi ba Rugunda mwe nga mulese kapere nga ne bwayimirira okwogera mu bantu yennyini yeetya. Ffe tubadde bagumu abasajja be twasangayo baprofesa bakagonyera n'abalala ng'okubayimiriramu n'oyogera ebigambo oli okuba nga oli mugumu ekimala obugumu n'obugattako n'okumanya n'okuba sikunjaawo n'okubawo ekiraka. So mukiibi tukwaniriza twegattako mu butongole twagambye nti sipiika Semukuye yajja okwaniriza olw'ensonga zanaakubira lwaki yakwaniriza we yakulembedde. Mwabaagala okukyusa gavumenti muyinza kugisekerera busekerezi n'egwa wati okubeerawo sacrifice. Twabadde tugenda nga tufiiriddwa omu ku batandisi ba PFF atuula ku komiti ya eminent persons omu ku bagagga mu kibuga wano nentuuka mu meeting e Katonga nsangawo abavubuka baagala genda kuziika James Musinguzi Galuga tebasondere ssente nimugaba temwagala mulekeyo okugenda abavubuka. Nze nagenda mu senior 2 omwana wa senior 2 manye emyaka gy'alina senior 2 nali ngenda mu Kisulo nennima ebijanjaalo neneegulira omufaliso nengula bulangiti n'amasuuka ne keesi yange ey'ebbaati nengenda Masaka secondary nensangayo kitange nemugaa kati nzize kuyingira secondary naye ebyetaago byonna mbirina nsabira busabizi kifu. Senior 2 abavubuka ennaku zino kyemuva mulaba bajja kutufuga Museveni atufuge aleete ne mutabani we kati yaleese omuzzukulu. Bwe mutaakola sacrifice I am telling you eggwanga bagenda ddi batwalako. Canada bannansangwawo b'ensi eyo the Red Indians mu Canada be baali mu ensi abazungu be bajja ne babatwalako ensi yaabwe ne bababibiita ne baddamu kunywa mwenge. Kaakati osanga beekalakaasa nti ngaffe be baasanga wano kyekiri ne mu Australia nali Sydney nga mbalaba ku Parliament be baali mu nsi bano abalala bajja ne babasanga mu Busanzi ne bajja batwalako ne batandika mu tusaasire kati babawaayo obuwi. Waliwo ne fund ey'okuyamba the indigenous people e Canada ne Australia. Abagizigizi bajja ne babatwalako ensi nga omulaba Museveni bwe tuwewunya eggwanga lino ng'abantu nga Kyanjo yatugamba yasomanga ne Sale Ekako e Masaka nga Sale Kapera awedde emirimu yakuba engatto z'abantu. Kati osanga abantu bali mu mamotoka mu bagenzi eggulu kusanga Sale yawa ssente abayimbi yakola ki. Lemiteeriyo mwe naddala abato abali wano bwe tutaakyusa embeera gye tuwangaalamu abasajja bagenda kutwala ensi batufuge tubafukaamirire. So n'olwekyo I am very happy okubagamba nti musonde ssente. Nze nyinawo ku ssente nsobola ogaba kansala ndi njaba sponsoringa mugende ku district muwandiise but tomorrow nga siriiwo kubanga temulina MP nzo okuba nga tufunye ejjowa n'ebiseera ebyo naye atajja kuba twa district yonna. So sacrifice buli omu olina okukolako entono ensi okukyuka. Bonna alinda abantu abalala bakole sacrifice era bwe banaaba bamaliriza nga beesasula bwe ng'olaba balabe mwabato please mulina okunuyirira. You've got to make a sacrifice okusobola okubeezaawo ensi yammwe. Ye point ene ebadde basonza wano nabye badi nenandirenga oba waddeyo 15 as long as nga zowulira zowadde mbadde mbadde ngamba Subuga church muzira bakeberere tulinanye nene naye abantu b'owesene ne bazizimba. Lwaki mulowooza nti politics ye waliwo abateeka okuwaamu abalala ne mulaba bulabi ate n'akyuka ate abawaddeyo ne batababba. Waliwo aba buli kimu yakiwaddeyo era ajja kutuukayo waba atuddiza enju asooka kunoonya sene z'enju ye gye yakola ki. So point yange olwaleero yeeyo please mmwe abali wano enjiri mugitwale okununula ensi eno kuteeka okuwaayo sacrifice. Abatubonyaabonya bawaayo sacrifice era kyova mwalayo Museveni ng'ayomba ne Kadaga kuba ye alaba buli kimu yakikola. Emundu yaziina ye yeewaayo mwe nga muli wano mwebase. Lumu Sejjusa ne Jim Muwezi bagamba James Ogola yali principal judge
nti ffe twali luweero nga tulwana mwali luddawa. So let's make a sacrifice. Bwe tuba tunoonya abakulembeze tuparticipating, kitwanguyize n'okubajjukiza nga batandise tukulembera nti ffe twakola nnyo okuleeta mu ntebe. N'olwekyo olina kukulembera ng'otambula bw'otyo. Omu naamuleka ne yeereeta n'abatolinga yekka. Niwe munaamuyita tajja kujja